Nga tukyali ku nsonga z'enkuba, ekitundu ekiyitibwa Kitalanga kisangibwa Kiwafu zone eri emakindye kakati n'abaayo bali mu bweraliikirivu. Enkuba bw'etonnya ab'oludda luno gujja bagira era nga n'abasinga baazimba ku mwala. KCCA etandise eddimu ly'okusengula abantu bano. Abatuuze abawangalira ekitalanga ekisangibwa mu Kiwafu zone emakindye naddala abazimba ku mwala basula ku bunkenke oluvannyuma lw'ekitongole kya KCCA okutandika okubamenya. Ekitundu kino mu budde bw'enkuba tekiyitibwamu nga kino kye kyatanudde n'ekitongole kya KCCA okutandika okugaziya omwala omunene oguli mu kitundu kino. Baja ne batubala ne batugaba bagenda tuwa ssente aba KCCA ne batuyita pasa kiwewesi ne batutuza mu meeting. Abatuuze bategeezezza nti omwala KCCA gweyogerako gwali gw'abatuuze be baguzimba nga n'olwekyo ekyokusenguka tebakiina mu birowoozo. Kyali kisiko n'amakubo nga temuli ne tuteekamu ssente zaffe ate omwala gwali eri ne baguseba ne baguze no gye tuli ne singa bagamba otusasula ng'abantu tulina tusolo baviira kale tutaddemu ssente zaffe ng'abantu. Abatuuze abasinga bagamba nti waakiri bwe biba biganye byonna waakiri basasulibwe atwala KCCA abaanukudde. Kino tukirabangako mu kitundu kino nze nayajja wano n'engula ettaka nga bagamba no private land. Nze mu kutegeera kwange manyi private land in case government erina kyeyagala okuggusa oba any development we are supposed to be compensated. Toyina wootandikira toyina wookimalira tulaba bulungi. Abakulembeze nabo bagamba nti ekitongole kya KCCA kyandizza okutegeeza abatuuze ekigenda mu maaso so si kujja buzzi kubasenda. Ekyokutumenyako bazze bwe tugamba baagala kutumenya naye omwala guno tunaddala guno gwe baliko gwe baagala okukola abamu twagula ng'omwala guno teguliiwo fe twaguteekawo KCCA netuyamba netandika odira ki ogugogola. Amazzi galemedde mu kkubo kubanga ekyokola temukimanyi fe tuzaaliddwa wano. Bubi nnyo wadde kitundu kiri mu nkyukakyuka naye ng'abatuuze twisiddwa obubi nnyo olwa property zaffe ezisaanyewo ng'ate zisaanirawo ku bwerere ng'ate property zonna tubadde tuziyimirizaawo ng'era balaba wadde embeera enkulaakulana ejja. Daniel Nuwabine omukungu okuva mu KCCA agamba nti bakoye ekizibu ky'amazzi okwanjala mu makubo ge baakamala okuzimba nga n'olwekyo ky'ekiseera amateeka galume era n'alabula nti buli mu kitundu baakutuukayo. Twesanze nti ekifo kino kibadde kibuuga enkya n'eggulo nga enkuba buli bwetonye ennyo ng'eno etonyedde ddala nga ekifo kibuuga oluguudo ne lusalako oba mukoka n'asalako enjuyi ebbiri olw'ekabalagala n'olw'ebbunga n'olwekyo ekituleese kwe kulaba nti tugogola. Abatuuze tubalese nga basobeddwa eka ne mu kibira ng'abamu bagamba nti tebamanyi nti baagula wayita mwala. Bikusakiddwa Wandolo Bone, Crossall TV, Omunnyo.